Kaakati mukwano gwange mpuliriza gye bukedde olunaku olwaleero buli munnayuganda weesibe 2 kati wulira buli munnayuganda nkiddamu weesibe 2 ng'ekiri mu State House okutya obunkenke ennugu n'ettima bimaze okubeera nga munnanga mpuliriza byeyongera okubeera nga birinnya enkandaggo. Njagala nnyo okimanye nti viri eno nkusaba osooka ogimpeera ekigalo oli ku mukutu ogw'omuntu wa wansi omuntu eyatandikirwako ogw'enkyukakyuka. Tutambula ne Haji Miti kale nga musomi wa dduwa bw'olina ekizibu era naye omukonako. Kaakati wulira mukwano gwange mpuliriza gye bukedde olunaku olwaleero ebigambo bimaze okubeera nga bisajjuka. Njagala obiwulire bulungi nnyo oluvannyuma lwa Kapiteeni Mike Mukula okuvayo n'ayita Abaganda embwa n'okuvaayo n'akakasa n'agamba nti kaabe lubaale kaabe Katonda tebayinza kuddira ggwanga lyabwe, tebayinza kuddira nsi yaabwe ne bagikwasa Abaganda. Kaakati mu mbeera y'emu njagala owulire ebigambo bino mwami Museveni kennyini bye yayogera ne bituukagana n'ebigambo bya Kapiteeni Mike Mukula mu mbeera y'emu. Wabula kye tuliko tewali amanyi naye ng'okwesabira kye kisinga obukulu mu nsi yaffe Uganda kubanga ebigambo we twogerera bimaze okubeera nga bisajjuka. Ekiri mu State House kaakati ono njagala ojjukire nti mwami Museveni embeera ze okuva le yajja mu Entebbe tayagalangako Amin era bannayuganda bangi bawa ebyokulabirako naddala abo abaaliwo nga bakakasa nti omusajja Idi Amin Dada ono yali teyasoma naye ng'ebintu byakola bisingira ddala wala nnyo n'ebyabano be tulabako kaakati abagamba nti basoma. Kaakati omusajja ono mukwano gwange mpuliriza abasajja bano tebamwagalira ddala era ne bwe yafa yaziikibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia bano nga balumiriza mbu ono yali muzzi wa misango tasaanidde kuziikibwa ku ttaka lya Uganda kyokka ng'ekikwewunyisa yali yafadda era ng'ono bingi bye yakolera ensi Uganda oba oli awo abamu bye tutasobola kubeera nga tumanya. Kaakati no mu mbeera eno njagala nkutereyo akatambi kano owulire mu mbeera y'emu mwenna mujjukirako yunivasite yali egenda okubeera nga ekolebwa eno ebbulwe mu linnya lya Idi Amin Dada. Omusajja mwami Museveni yalayira n'awandiika ebbaluwa omukuku gw'ebbaluwa nga guliko n'obumansuka n'akopingirako ne vice president n'aweerezaako ne prime minister omukyala Maidwa Mina Nabbanja n'abagamba nti tebakigeza okuggulawo yunivasite yonna mbu ng'eri mu linnya lya Amin ettima ensaalwa ennugu n'okuwulira obubi bannange biri mu bannayuganda tebiri mu bantu ba wansi bokka ne mu banene waggulu gyebiri. Njagala osooka ojjukire kantu kano katono nnyo tusimbule omulundi gumu vidiyo nkusaba gimpeera ekigalo ompyo subscribinge ku mukutu gw'omuntu wa wansi olwo tusimbudde. Uno omukulembeze akulembera eggwanga lino ye General Yoweri Kaguta Museveni akutte peeni ne bamuweereza n'olupapula n'awandiika awandiikidde eyaliko omubaka w'ekitundu eky'Obongi County bamuyita Hassan Kapsefungaru. Ono y'omu ku basiniya memba mu kibiina ekya FDC ey'Enajja Nankombi amutegeezezza nga gavumenti gy'akulembera. General Museveni agamba nti gavumenti gy'akulembera tegenda kukkiriza kutandikibwawo institute oba essomero bagiyita university mu linnya lya Idi Amin mu West Nile eyaliko omukulembeze w'eggwanga. Mwami Museveni agambye nti okutandikawo institute mu linnya lya Amin kikafuuwe akiganye. Emyezi nga gijo atulirize giyise Hassan Kapsefungaru munnakibiina ekya Fadacha yakwata peeni n'agenda maaso n'okuba nti awandiikira akakiiko akavunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu aka National Council for Higher Education n'akawandiikira era n'abasaba okwongerayo okusaba kwe eri minisita w'ensonga ze byenjigiriza mukyala Janet Kataha Museveni mukoomukulu yennyini ng'ayagala bakkirize ettendekero lye bagenda okubbula mu Idi Amin Dada eyaliko omukulembeze w'eggwanga lino gavumenti erikkirize ligene likole kiritandikewo. Kyokka kigamba okuba nti ono oluvannyuma lw'okuwandiika ng'ayita mu NCHE era ng'ayita ne mu minisita w'ensonga z'education omukulembeze w'eggwanga General Museveni byamutuuka yaganye. Mwami Museveni agaye mwagala kujjukira ani tendekero mugenda kulibbula mwani nti Idi Amin ki eyakulemberako eggwanga lino Entebbe gy'olimu eyo yennyini yagirimuko n'olwekyo twagala mubbula mu ttendekero n'agaana. Kaguta yaganye
era okusinziira ku galiwo gagamba nti Muzeeyi Kaguta agamba nti okukkiriza ettendekero nga lino okumubbulamu Idi Amin nti kugenda kubeera kumuteekamu kitiibwa kyatalina kufuna, omugenzi kyatalina kufuna, kubanga ono yali kulimino. Wano Muzeeyi Kaguta teyakambwaddemu, yali kulimino considering the way through which he became president and how he governed for 8 straight years. Nti mu bbaluwa Mwami Museveni gyawandikidde Kapisi Hassan Fungaru amugambye nti oyo yali kulimino, tetusobola kumubbulamu university naawe. Ekisooka engeri gyajjemu mu Entebbe nfu n'akulembera emyaka 8. Mu bbaluwa eno President Museveni akoopinzemu Ssaabaminisita n'akoopinga Vice President ne Kapisi Hassan Fungaru. Jeno Museveni agamba nti Idi Amin yaleeta ennaku gy'otalabanga ku bannayuganda. Amin caused a lot of misery to Ugandans, including the killing of a lot of people. Yatta abantu bangi Amin. Ebyenfuna by'eggwanga yabitaataaganya ng'agoba abayindi mu 72. Buli kimu kyakyankalana lwa musajja oyo, kati nga mugamba nti mumubbulamu ettendekero ng'anye. Yaganye Muzeeyi Kaguta mu bbaluwa gyawandikidde Kapisi Hassan Fungaru omugambye nti okimanyi nti bannayuganda omusajja bamwerabira dda, ebintu bamwerabira dda, mwagala kutujjukiza, bamwerabira era ne bamusonyiwa byeyakola ebibi. Nolwekyo he doesn't qualify to be honored to the extent of having an academic institution named after him. Tetusobola, tukola bingi ne tumusonyiwa, kati ate mutujjukiza. Tetusobola yadde okumu temutujjukiza. Amen. Jeno Museveni mu bbaluwa gy'awandiise aga nti bwe mukikola mugenda kuleetera obuzibu, mugenda kubuza abantu. Abaana bakyasoma mugenda kubabuza batuuke n'okulowooza nti oba Idi Amin yeyina ekintu kyamu ekiyakola, kumbe tewali. Jeno Museveni nga walana nnyo. Mulaba abasoma bamutandika obbabuzaabuza batuuke n'okulowooza nti Amin alina kyeyakolera eggwanga lino, kumbe nga tewali, nti mumubbulamu ttendekero. Yakola ki? Kati embeera bwete weeri. Jeno Museveni agambye nti kikafuuwe okutandikawo n'ettendekero erigenda okubbulibwa mu Idi Amin daada. Kale bwe bityo bwe biri. Idi Amin President agambye nti no nedda, naye bw'ogenda munnanga ate bw'oba oyiseeko olusi ku social media ogenda okulaba Amin ng'alina amaanyi ku social media eyo. Balwaki ogenda okulaba nga Idi Amin alina amaanyi ku social media, naye President agaye temutujjukiza omusajja tukola bingi, talina byakolera ggwanga, yagoba abayende, obukulembeze yabufuna mu ngeri eri criminal. He was a criminal, obukulembeze yabufuna. Amin jjukira yawamba buwambi. Mukolo leero tugenda kutambula mpola mpola kubanga ensonga tulina okubeera nga tugiggusa. Njagala nnyo omanye ani mwoyo gwa ggwanga, ani alumirirwa ensi ye. Kati ng'omaze okulira ebigambo ebyo byonna ebitali byange, ebitali byo yabyogedde, wabula nga biva mu kamwa k'omukulembeze w'eggwanga ono ng'akozesa ebbaluwa amayidwa nga Jeno Yoweri Kaguta Museveni ng'awandiika nga nnyonnyola ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde. Kyannaku nnyo nti omusajja oli yafa dda, era ne wenjogerera yavunda dda ne ku magumba yaggwako dda. Naye kibi nnyo omuntu nga mukulembeze, ampuliriza, nga mukulembeze okubeera nga obukyayi busukka ne ku bantu abafudde ne busigala nga weebuli. Kyova olaba nga bannayuganda bangi omuntu abamu bwe bafa bajjaganya ne beebuuza lwaki kibaawo, naye ng'oba oli awo bingi batunuulira, bingi bye bajjukira, bingi bye balabyeko ebibaleetera okubeera nga basagambiza nga waliwo oluusi omuntu omu aba avudde mu bulamu bw'ensi. Kakati nno bannayuganda obanenya kitono ng'enkulaakulana mu Uganda, universities ntono era nga zisobolwa abo abalinamu kasente. Bw'abaawo university endala ejja
ate omukulembeze yennyini n'asalawo n'agiremesa n'aga nti waakiri obutagizimba naye nga tebbuddwa mu linnya lya muntu bw'ati ne bw'ati kyannaku nnyo kyewuunyisa. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza amawulire ga Kapitaani Mike Mukula nago gakutte wansi ne waggulu gazzeemu okubeera nga gasituka. Kaakati ono nakugambye yono yagamba nti Abaganda mbwa tewali ayinza kubakwasa ggwanga lyaffe kulikulembera. Kaakati njagala owulire ebigambo bino katuve wa Hajimiti. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusombera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala kusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandiika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku namba 0752 Ampuliriza nga bwe nnakugambye kati wulire ebigambo bino bimaze okubeera nga biddamu byetolola ne bikomawo. Abakulu okubeera nga beemalamu nnyo ensa n'okubeera nga tebakyasobola kubeera nga baswala oba oliawo ku bigambo ebimu bye batasooka kulowoozaako nti bwe naakyogera kinaawulikika kitya, bwe naakola kino kinaalabika kitya. Kaakati bannayuganda okutandikira ku muntu wa wansi basazeewo okubeera nga babambalira mu mbeera yonna kubanga obulumi ku mitima bungi, obulumi ennaku obuyinike bangi bafa njala bangi bafa bwavu bangi bafa bulwadde nga tesobola kubeera nga bajjanjabwa kuba mulalo tewali ddagala. Kaakati ebigambo nga bino babiwulira ampuliriza batabuka. Kati wulira omukyalo ono ampuliriza kyakoze omukulu ono naawe onaakisigala onyenya mutwe bonooba okiwuliddeko kankikuteremu osooka okiwulire era nawe kennyini nnyo ntere mu komenti ddala kiki oyinza okubeera ng'oyogera ku nsonga eno. Omukulu ameddwa nga Kapitaani Mike Mukula yavonaga nti Abaganda mbwa tewali ayinza kubeera nga bakwasa nsi yaabwe kubeera nga bagikulembera kyannaku nnyo ng'alinga agamba nti ensi be baagitondawo era be baagitandikawo. Ssaabasajja Kabaka awangaale kakuteremu akatambi kano tukwataganemu akaddako. Bye bye. Omukulu Kapitaani Mukula tweyanziza nnyo obubaka bwo nga ffe Abaganda era kankyogere bwetu tweyanziza obubaka bwo bwatuuse bulungi nnyo. Wayimiridde katuuti n'okwata akazindalo n'ogamba temusobola kukwata ggwanga lyammwe kuli w'Abaganda aziifa eggwanga lya nnyoko na kitaawo. Ky'ogamba ssebo Mukulu Mike Mukula mwe mutujjeemize kitaawo ye yatandikawo eggwanga Uganda we yali etandika kitaawo baakugamba nti kitaawo ye yagitandikawo. Mbu temusobola kukwata ggwanga lyammwe kuliza kuliwa mikono gy'Abaganda. Gwengaani as who? Gwengaani nga naabo bennyini boogamba mbu be baba babeera mu bufuzi baabagoba Abaganda ne babaaniriza ne wamaze okwasama byoyasama waddukidde mu Baganda era gye weebase bajuusula oli mu Buganda weebase teryakunyega teryakkoonako. Naye kambabuulire basajja mmwe ensi eno bw'ekyukanga mukwate n'abaana bammwe mubatwale. Ensi eno bw'eriba ekyuse mukwate ate ng'erikyuka kabubeddi kubanga n'abaana baffe tugenda basigamu obukyayi. Tugenda kubasigamu obukyayi ne bwe tuba tufudde nga tuvuddewo bali bawalana. Bantu mmwe bali bawalana. Oba okitegera bali bawalana n'Abanyankole be mugamba nti simanyanga biki. Abanyankole baabagoba ne mujja mu Buganda ne tubaaniriza. Naye nze obukyayi bwe nafuna ku mutima gwange basajja mu Abanyarwanda mwantama. Nze nakowa kigambo Munyarwanda ne bw'obeera neiba wange ng'oli Munyarwanda mwantama. Awo we mututuusizza. Omanyi mu Buganda tulina olugero olugamba nti bw'onyigiriza ennyinnyindo ogizaaza omusaayi. Mutunyigiriza ekimala naye okusirika tetuli basiru.
bajjajja baffe okukwata obuyinza obwo batekitegeeza nti baali baakoowa entalo, baakoowa okulaba abantu nga batirimbulwa. Omuganda si ye muntu ali awo alina omutima ogw'obusinga mu Abanyarwanda nti mujja kukwata ejjambiya mugende mutemeeteme ekyalo kyonna mukitemeko emitwe mudde mu bantu mwekangabirize nti bayeekera. Omuganda ekyo kyatali. Naye Abaganda baabalabirira. Kati Abaganda be muyita abalabe bammwe olw'okuba boogera ku nsonga ezibaluma. Mubbye amataka mugamazeewo. Naye Abaganda kamba ng'abantu bano ate nga balina okugenda. Mujja kugenda Kabobeddi kagibeere emyaka emeka. Kagibeere emyaka emeka mwe mutunyigirize naye mujja kugenda. Ate kino kankibagambe bagamba bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogizaaza omusaayi. Bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogizaaza omusaayi. Muwambye Abannayuganda bonna mubamalidde mu makomera. Mu kifo ky'okuzimba amasomero mwazimba amakomera. Mu kifo ky'okuzimba enguudo mwazimba amakomera. Wano mu Uganda w'osanga ekkomera nga linyirira okusinga eddwaliro.